Mwebale kwekumira Kadama TV. Olwaleero ndeese omukyala ono amaze mu nsi z'Abarabu emyaka 6. Experience ye tugyetaagira ddala. Yagamba abadde Kadama okumala emyezi 6. Ayagala kuwa endowooza ye okusinziira ku muwala eyafunye olubuto era alowooza okuluggyamu. Yeeno endowooza ye wano Kadama TV tukkiriza buli muntu ateekewo endowooza ye. Gwe ne bw'oba ogikkiriza ne bw'oba ogigaana naye tekitegeeza nti omuntu ky'aba ateesezzaako kibeera kifu. Ye ayinza okubeera nga ekintu bw'atyo bw'akiraba okusinziira ku myaka 6 gy'amaze ng'akola obwa Kadama. Kamukutereko omuwulire ayogere ku muwala oyo agamba nti yafunye olubuto mu Warabu. Gyebale ku ssebo, assalamu alaikum warahmatullah. Mugamba mutya bannange bamemba ba Kadama TV mwenna, kansuubire mwenna gye muli mulyoke buli omu waali obulamu kansuubire bulungi. Mugamba otya ssebo wannaye, mwebale tufaako, mwebale tunyonyerezaako, mwebalire ddala, Mukama basasulemu obulungi. Kantuukire ku mulamwa guno ssebo, mbadde mpita omanye ngoberera nnyo Kadama TV kuba nange era ndi Kadama. Badde mpisaayisa amaaso ningwa ku Kadama ow'olubuto. Naye bannaye bakadama nabo bannaye twebeereremu, era bannange tulina ebintu bye tukola mu butuufu nga ne bw'okinyonnyola omuntu alabira ddala nti oba wakikola okigenderedde. Kuba tosobola kuŋŋamba ssebo nti Kadama nyingidde mu kiyigo nintandika okunaaba nga sisibyewo. Bannaye kijja kitya? Kuba erede ekiyigo ekyo oba ng'okiyingiddemu nga kyawabweru tukiri mu luumuyo, mwenna muba mukikozesa. Waka wabeerawo abaana bakiyingirayingiramu, kale n'abakulu ekiyigo kasita kiba nga tekiri mu luumuyo. Naye tosobola kuŋŋa nti wayingira mu kinaabiro niweeyambula n'otandika okunaaba nga tosibyewo, simanyi baba najja n'akaso. Kale wulira vulongoto ng'oyo. Bane nze kyemmanyi ku Bawarabu, ebbanga lyemaze mu Bawarabu ngenda myaka 6. Kyemmanyi mu Bawarabu, baba atya nnyo 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 mukyala we, era teri baba akaka Kadama. Ekyo tibabalimba. Bane bakadama bateesa buteesa ne baba. Bateesa buteesa ne baba. Baba bo barespectinga nnyo bakyala baabwe, tasobola kukola ekintu ekyo nga tamaze kuteesa nawe kuba amanyi nti bw'anaakugwira bugwizi oyinza okuwoggana oba oyinza okulekaana omuntu omwe wakaawo nakola ki mu nnyumba n'akiwulira. Naye omwana muwala oyo tatulimba. Eyo yali nteekateeka yaabwe, naye kuba nti kyamuyitirirako naye owulidde kyamuyitirirako. naye banne batuleke twebeerere banne twetuusaako obuzibu. Banne tutuuka mu buzibu naye ebizibu ebirala bitutuukako ffe ababyetuusaako owulidde. Naye simanyi bwe nsobola okubeera mu nnyumba nti ate baba tate mutabanyi wa waka kuddiiru ki? Ekisooka oluyingira mu nnyumba ya Muwarabu bw'oti balage nti gwe wajja kukola, balagirewo ky'osobola ne ky'otasobola. Tetusobola naye sijja kwogera bingi kuba buli omu waali walabira omwezi n'enjuba. Naye bannaye twebeereremu abaana bajja ku kyeyo n'abasuubira okujja ku kyeyo. Bannaye twebeereremu. Ffe abeesimira entaana mu mawanga g'Abawarabu bannange, ffe abeesimira entaana mu mawanga g'Abawarabu, abaana bakola ebintu. Omwana akola ekintu ne weebuuza nti naye yakikola atya? Naye ekyo bambi simanyi na bwasobola okinnyonnyola. Naye katumusabire Allah amuteeremu obwangu, naye nga bambi obulamu bwe buli ku risiki kuba ssaawa yonna bajja kutegeera nti ali lubuto. Bw'anaaluwaliriza okuluggyamu sinakindi ayinza olufiiramu. Naye nze amagezi geemuwa kuba nti ssaawa zino bwe kiba nga kiri mu budde buno, kuba sitegedde oba kiri mu budde buno bakyayitako, bwe kiba nga kiri mu budde buno asala amagezi agadde ewaka kuba kati ssaawa zino airport zigenda kuggulwa. Sala amagezi agadde ewaka kubanga obulamu bwe buli ku risiki.
asibe olubuto. Tulina omwana juzi yatuuka e Uganda n'azaala Kadamu. Juzi nga tugenda mu COVID, nga COVID egenda kuyingira mu January. Mu January. Mu December. Yatuuka e Uganda n'azaala. Oba simanyi yazaalira ku airport, sikyajjukira bulungi. Naye ng'oyo omwana musobola okuba nga mwamutegeera. N'oyo munnaffe kyaba akola asiba olubuto. Paka mu December, naye December ndaba aba ali wala. Aba olubuto luba luvuddeyo ng'atuuse kuzaala. Naye abaana twebeereremu bannange. Bannange gano amawanga ge tulinga abali mu mannyo ga goonya. Tosobola kukola ekintu ng'ekyo. Naye tusabiragane.